mu muzikiti banoga eddagala dini y'Obuyisiraamu nga tennajja wano nga tennajja wano bajjajja baffe bonna abaasooka bagenda mu geyeena. Lwaki gwe omusajja Omuyisiraamu twayimirira mu kawaayiro ke kamu okusigala ku Qur'an ne bannabbi ba Allah okuvumula abantu? Tekisoboka. Ababaka mwaita babaka anti tulina bannabbi n'ababaka naye kakati obutatawanya nnyo bantu baffe bano tutwale kino kyolese nti ababaka tutambule ababaka abo okay wawe batuyambira mu Buyisiraamu 25 musajja gwe nkwagadde nnyo era bwe tuva wano ngenda weetaaga leddwa special kubanga one bino si byakuwaana nno kubanga oyagala okumanya ate ebiseera ebisinga omuntu anoonya ayagala oba anoonya ekituufu Allah se mulyaza amaanya batera okugguka kugamba omuntu buli wabanga omutima gwe mwanjulukufu anoonya ayagala kumanya kituufu ebiseera ebisinga bagguka niwe gibeera emyaka emeka oba emeka kati bannabbi bano batuyambirawa kigambwa kituufu nnyo bannabbi bano one bantu nga ffe betwogerako bano ba Adamu Idirisa baani ba Nuhu n'abala bonna bantu nga ffe nga kwotadde n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntu nga ffe yalina ennyindo ng'alina amaaso nga ggwe era nga bw'olaba alya yeebaka n'ebirala wabula enjawulo yaabwe gye batusingako tibaafunanga obubaka okuva ewaani ewa Allah era ffe mu Busiraamu twakkiriza okusaba nnabbi obwo obuyinza tabulina tusaba Katonda yekka ye kyakola atutuusaako message okuva ewaani ewa Katonda Katonda agambye kino Allah okitiibwa agambye kino Allah okitiibwa agambye kino oba kitegedde nogamba nti munange Adamu nkusaba ekyo oba ovudde mu Busiraamu munange Muhammadi nkusaba ompe kino oba ovudde mu Busiraamu oba kitegedde kati tukkiriza nti bantu nga ffe wabula enjawulo yaabwe tibaafunanga obubaka okuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala balondebwa Katonda ye yamanyi omuntu we n'amulonda n'agamba nti ono mulonze abeere omubaka wange kati yenkizo yaabwe gye balina ku ffe era babbeeyi nnyo okutusingako yes Hussein yes sagala mugoba mu Buyisiraamu kubanga mugobe ye already tabulimu biza sibuyina nedda kakati njagala gamba Hussein Omuyisiraamu nate ngenze kigeze ne kindakira andi kali kikolakidde nsinzira wano si Musiraamu kati muyite linnya ki funayo erinnya muna Uganda Hussein muna Uganda ate erinnya ligi wadde ogaye nti Obuyisiraamu simanya embanda wa Hussein mwewudde era ekyo kibuzaabuza nnyo ne mu katono okimanyi tulina n'abasumba nga balina amannya ga Kisiraamu kakati nabo okugamba Basiraamu kati muyite muna Uganda muna Uganda omusamize ati kuba kati bonogamba omusawo oyinza okubuzaabuza omuntu waffe n'agamba nti oba akuula amannyo mulago oba alongoosa wansaasi kalibeera akuba omukongo muno mulimu ebbanga omwetegereza lyakozesa bw'atyo okuba ensaasi Hussein omusamize yagamba nti bw'akoowola babamweyana bannakayima ng'ajja amagezi Allah gamuwadde muzikiti ebintu biba magezi kyago gategeeza gageza Allah nga Allah lwamukyalira ekiro nga gabona ayita ddungu ng'amukyalira atya ekiro anti gema magezi omuntu kale ng'amuca aloota
okumukyalira ekirooto kuba kati njagala ebigambo nga biri kuba njagala tutangaze kigambo ku kigambo amukyalira ate ekiro bw'osaba Allah n'omugamba Allah taata madde nsaba okumanya mukama wange Allah mukama wange Allah madde nsaba okumanya emmere eno mu lusuku njigabire bantu kyabatuufu kakati muli ofuna amagezi munda muggwe yani ogaa okusinziira we nasadde Allah yandaze wano Katonda oyo bw'omugamba nti taata ŋŋamya wawe nogaba emmere eno omwoyo ogwakusindika ne gukuluŋŋamya kakati gwe mbadde njagala okulifayalinga ku Musamize Hussein tiye bw'agenda mu muzikiti n'asaba Allah n'agamba Allah waliwo omulwadde yazze wano bw'ati ne bw'ati ne bw'ati bw'addayo ewuwe Allah amuwa amagezi n'agamba nti singa osamira nnyo n'oyita kibuuka ekirwadde ekyo kibuuka ddungu oba bamweyana asobola okukuyambako n'akulagirira eddagala n'ovumula omulwadde oyo kakati ekisokera ddala nti owekitiibwa Allah kiri kyosoose okumbuuza yatutumira ababaka era mu babaka abo ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwali kati Katonda ayina empangala gy'ayagala tuwangalemu ayina by'ayagala ne by'atayagala kyobula tuyina constitution ekitabo kya Quran era omuntu kati olinga ayagala kwenda tayinza genda kusaala n'agamba wa Mungu wange ndaga nyende ku muzungu oba ku Amerika bwamala n'agamba ne muli mpulira omutima gwangambye nyende ku muzungu ono eyeba setaani yebeemuliko kubanga Allah alagira bidala ate naye akola biki bidala jukira nti ne setaani nayo tekola etya tetudde era erina abagoberezi bayitirivu era nga bola baffe wetwewaayo nti ffe tulina okutaasa eddiini ya Mungu mu ngeri yonna olaba ne setaani nayo erina abantu baayo era ojja kubawulira olinga bwawulira ku bino awuliranga n'ebitegedde afa bufi biki byayogera ebyo biki bya so kati tumugamba nti ekyo nedda munnange owekitiibwa Allah bwagamba nti yakkiriza naye nga tiyamukkiriza okusinziira ku bikolwa bye yagaanira ddala kye bayita obusamize n'okweraguza era ebyo musimanga muli mpulira ekinsima gundi omwoyo nga guŋŋambye ogwo omwoyo tumugamba setaanize galeka amajinni ge era ndowooza ge gajja ne gamuwa kakati nga bwolaba kyenyinza okukugamba kyogamba okimanyi nti n'omubbi asobola okugamba nti nabaddeawo Katonda nanga nti nzibe naye ng'abeera Katonda omubbi singa bba ne mumukwata ne mubuuza nti lwaki wabbye naga nti munnange nabadde awo naye bwe nasabye Katonda naŋŋamba nti ŋŋende ew'omugagga nzebe abeera mutuufu bwe nakubuuziza nti Allah ayina ababaka bameka waŋŋambye nti ababaka abali meija bali 25 naye noga nti waliyo ababaka abalala mitwalo na mitwalo tutandise mwana wa Katonda ali eyo kacyayi kawummuze ensonga eno tekuyitako ng'owuuta anti oba owuuta kacyayi kigambo nekikuyitako mwana wa Sheikh mwana okuyita mwana wa Katonda Sheikh era Sheikh osobola n'okumubuuza nti lwaki nakiganya tutambulira awo Sheikh omanyi kyoba Nakayima Kibuuka Lubowa n'abalala Omusamize Hussein baakowoola bajje bamuyambe okuvumula abantu be aba bamukyalidde mu ssabo ne bamukuba nabbi bali omutwalo nedda olw'ensonga nti meseji y'ababaka bonna eryemu ababaka bonna ba Luganda meseji eryegi kusinza Katonda omu kumwawula ekirala tulina bannabbi ab'obulimba bangi tobawulirangako gwe ate kati ng'ovudde ne ku ebyo ani Nakayima n'abalala omuyita luyima awo niyagala okunyiigamu kyenjala okugamba kati ennaku zino tulina abantu oli bwafunayo abantu 3 nabbi tobawulira
oli bwagiragira bwato oluusi n'agenda e Nigeria n'aleeta eddogole n'agira bwata abantu ne bagwa nabbi. Kakati buli omu ennaku zino asobola okweyita nabbi naye nga bannabbi ba Allah subhana message yaabwe yali emu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu kubeera nga bakola bituufu byayagala era byasiima. Yes. Nakayima, Lubowa, Kibuuka n'abalala. So mu butongole oli wano TV y'eggwanga tegeza abantu siba Abuyisiraamu. Kakati ndowooza kankwanukule bwe nti ebyo bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'olaba abantu nga bw'olaba embwa n'ebirala wabula nga bw'olaba mu bantu nti mulimu ababuze ekyo kikkiriza. Kati ne mu bitonde ebyo mulimu era ebyabula naddala majini ago era kyova olaba waliwo agatawaanya abantu kubanga Katonda waffe ow'ekitiibwa si yabiragira nti abange mugere mutawaanya abaki abantu. Kati mulimu ebikozesa omukisa ogwo n'ebyenjawulo ow'ekitiibwa Allah subhana byeyagawa ne gabeera nga gatawaanya abantu. Bw'owulira balogo nti oli n'aloga omwana wa munne n'agwa eddalu akaza ebintu bwe bityo okitegedde. So mu bitonde ebyo mulimu ebirungi n'ebibi. Kati nga bw'olaba ekigambo ekyo nakiganye nga bw'olaba onerabiza nekyembadde ngenda okwogera ffe waffe kinene kubanga ffe tukkiriza nti Katonda atonda butonzi newaffe musiraamu era nga kyekyatebenkeza. Kati boga nti mwana wa Katonda tubadde tugenda Mityana tusanze watunda obunyama tuwumuddemu tulye ku bunyama. Mwana wa Katonda mu ddiini y'Obuyisiraamu kitegeeza ki? Lwaki bwe nkikuyise weerabidde ne bye badde ogenda okwogera? Okusookera ddala nti nga ffe tulina enzikiriza yaffe gye tutambulirako naye kati kankuze magezi gaffe gano aga bulijjo. Omanyi process y'okuzaala si bwe kiri process nga bwetambula gye twayitamu maama wange ne taata wange banzaale naawe n'oli n'omulala yenna. Kati ffe tukkiriza nti eyo level ku Katonda nedda. Katonda wa waggulu nnyo nedda no Katonda byonna nti kuba kati si Luganda era naye obwedda wakikkiriza dda. So ffe tukkiriza olw'obuyinza bwe n'amaanyi ge atonda butonzi alagira bulagizi kyonna kyabalagadde kiba. Sheikh nina kyenjagala okukubuuza. Buuza, nze nagambye tobaako kantu konna koyagala okubuuza ask me. Kino kiva mu bagoberezi bange ebiseera ebisinga bakimbuuza naye nkoteka omutwe wansi kati twaddamu nagukoteka anti mba nti okubalimba eddiini y'Obuyisiraamu nga tennajja wano nga tennajja wano bajjajja baffe bonna abaasooka bagenda mu Geyeena bayajja buzi si bageyeena. Well, etteeka liri mu Kulaani njadde somanga weriri Allah agamba nti wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasula, tetubonereza abantu kika ky'abantu bonna okujjako nga tumaze okubatumira abantu n'abategeeza. So kakati engeri gye kiri message tebagifuna abo abaaliwo bakadde baffe. Katonda waffe ow'ekitiibwa yamanyi ennamula gy'anaakola atya. Kakati nga bw'olaba nti gwe essimu yo gy'olina oli wa kugibuuzibwako smartphone naye ati kati jjajjawe yafa mu gy'olunaana tagenda kugibuuzibwako. Lwaki? Kubanga teyakola etya, teyaliiwo. Yes. Kibuzo ngo kyanguyiza mbadde manyi kinatutwalirizaako kubanga mbadde nkyesunze. Nedda tolina kyoyinza kizibu
no chimbuza nentegera bwe nti nedda ekyo kizibu era ndowooza ojja kulwa okukisanga era ekyo nkyebaliza Allah. By the way ne maama wange yeewuunya ebintu ebimu kuva ddaali question any question naddala ng'ekintu ansa zibaawo ate mu speed ate nga ne bwekiteeka ku minzaani bwoti era waliwo omu ku bakama bange yafuna obuzibu nange mu programs aba yateeseteese ebiranga nti ku luno mulina negenda mu buuka bwe nti golo negenda enywa bwete nga mpedde bamugambye nti mukwate wano bwoti ate agenze nogira bwoti kati waliwo nali ndi mu onzukiza nali ngerako ye Masaka omuzayi n'atabuka ndowooza yandaba n'alekana nnyo abasajja Abarabu abasajja Abazungu bonoonye culture yaffe batusanga n'ebyaffe babyonoonye. Nali kusimya omanyi saagala nnyo kulaga nnyo kyendi oluusi wemba nga nina wendi ngezaako okwekwakokwe nagenda okulaba bayingira obusiraamu bwe nti bwati nengamba kati kino kyawatteeka nzo okuvaayo nensooka nemwebaza nti muzeeyi weebale nnyo kituufu ebyobuwangwa bino twabisuula nemugamba naye munnange nawe muzeeyi watukola bubi nnyo mutukoze bubi mmwe abasajja abakulu muvudde ku nnono kubanga bajjajjaffe tebayambalanga mmwe baalinga bambugo ate kakati gwe omuzeeyi oli mu ngoye z'Abazungu ez'Abuwarabu ate muvudde ku nnono bajjajjaffe batambulanga mikalabanda kati kakati gwe nawe muzeeyi nangamba kati mwana wange emikalabanda njerabiddeyo nti nedda ovudde ku nnono bajjajjaffe basulanga ku ssubi kakati ate mmwe muvudde ku nnono jogera yangamba lekeraawo tukomaawo saa naye nga gwokolimira ye ng'omumanyi bulungi saba kukolomira pe ekigambo nedda ssebo nsaba era nina eddwa zange zensoma nga niobanga gwani buli kumakya nekawungezi ng'ombaka yatuwa assurance nti omuntu ajogedde kumakya nobanga gwani byetutambulirako ebyo Sheikh yes tusimbudde omanyi wedda nawe nkuteekateeka nkufunire naye omaze n'ogwa mu lutuula nateze kagabi muguddemu njovu ekyalo kyonna kyakulya obusamize n'obuyisiramu onansonyiwa no naye kino kyekituubuuza saidi yange nekuyabamu abatugoberera kuba kati sisomesa batulaba bokka nammwe era tuli mu class omusamize bw'aba agenda okukuba ensaasi yafuna wuzu ngawe mugifunira ddala aba wano nateka amazzi mu kamwa ne yeeyisaawo ku bigere n'engalo obuyisiraamu kyekimu omusamize bw'aba akola emikolo gye akuma akabaani omukka ogwo gumukolera ddala bulungi omusamize n'omuyisiraamu omukka ogwo gubakolera ddala bulungi omusamize kizibwa abakazi 9 omuyisiraamu 4 naye n'omwenda asobola okugutuusa ekyo kikyamu kifu weeriri tugende empola omusamize ayambalira ddala ekkanzu era naawe nga bwe nasangira ddala Hussein Zaake mu mbuga ye mbadde wano nga nange nkulaba nsazeeko foundation mu kkanzu kalazi ezaawukanye naye ddala ddala entegeka y'emu omusamize tosobola kuyingira mu tusabo nangatto mpozi ngoyagala ozikusuula eddala tugende nandisabye lina mukatono kubanga ndaba points zonna nkulu twandibadde nga engeri gye sitalina peeni nawe twandibadde nga obuuza kimu ku kimu ng'aleeta era kujjukiza kamaleyo kati gwe omusamize bw'oyingira essabo n'engatto ate omusamize oba oyagala kumumanyira bumanyizi n'omala oddire nga tonoziyingiza omuzikiti Allah
era gwe bakwogerako ku kyalo nga bw'otandise okulengeza enteekateeka za Allah. Tudde wali kakati ngenda kubuuza ekibuuzo eki omuntu waaba agenze mu bwenzi negatta n'omukyala nono n'awasa omukyala ng'amuwasizza negatta naye olw'okuba nti bonna beegatta kibafuula okuba nti bebamu. Okiwulidde? Nkiddamu? Tosiddamu. Kakati ggwe lindako kakati ggwe lindako kati gwe okuva ku byabajjajjaabo n'otayambala mbugo n'oyambala essaati eno n'empale wafuuka muzungu. Anji? Nze Lwimasamu. Anti Lwimasamu naye no jjajjawo tayambalako bwati wadde bwati. Naye kati kino tekikufuula kuba nti oli muzungu. Ate era kati waliwo oluusi kati olaba oba nkugambe ntya obadde okimanyi nti omuntu newabeera mubi nnyo tabulako era kalungi. Okitegedde? Newaaba mubi nnyo tabulako ate n'okukoppa nakwo ndowooza omulyango muggule tewali gwe bagaana. Era asobola okulaba ekintu eno nga kirungi nakireete nalaba ekintu kyo nga kirungi. Golowooza otudda ku ddiini y'obusamize kwa eddiini n'asangwa wano okusinziira obuyisiraamu wano bwajjawo ng'obusamize weebuli. Bwe twogera ku kukoppa gooza ddiini kye yakoppa ki? Anti kati bwe tuba twogera kati tudde ku Kulaani oba kati okay leka tuleke kwogerera ku levo ya nsi ng'ensi kati nga Uganda. Njala twogerere ku levo ey'ensi yonna. Samu bwadda nnyo nnyo. Ffe tukkiriza nti Adamu alayhi salaam yali musajja musiraamu. Kyova olaba era erinnya Adamu wegenda otandika okunoonyereza. Abatera nnyo kwegamba okulya era obuuze Adamu lulimi ki? Adamu lya lulimi ki? Okitegedde? So kino kyobadde ogamba bano bajjamu engatto bano bakola bati bano bakola bati kimune kisoboka oba oluusi buli kati ngaabo nafunayo akalungi nakoppa eno naye nga kyenkubuuzizza nti abaffe olw'okuba nti ono ali mu bwenzi yeegatta n'omukazi n'ono awasizza omuwase yeegatta naye kibafuula okuba nti bye bimu. Bwetudda mu kukoppa waliwo oyogedde nti omulyango muggule twogere saagala tuve nnyo mu Uganda. Kati ekirala kyotamanyi ku busiraamu obusiraamu woba obwegendereza ddiini eri strict. Kyova olaba Kulaani ekuumiddwa bukyangekka era ffe toyinza kuwulira nti kati ate waliwo version empya kakati waliwo abaatudde ne bakyusaamu akanomero bwe kati kubanga bali strict. Era bwegendereza ebintu byaffe ebisinga obungi twawukana nnyo. Okitegedde? Basamize no ng'ovudde ne ku byabasamize nti otoba kyeki n'enzikiriza zonna ezisinga okuba ennyingi. Era kizibu kikakati gwe kuba tutera okulira nti waliwo ogundi abaatudde ne balaba nti kino tekigwanidde kakati kino okitegedde eno endagaano empya eno yenkadde kakati kali waliwo ogundi ate ono yatudde gyatudde n'agamba kino. Ffe mu busiraamu ne wobanga gwani Qur'ani weeri ensomesa za nabbi zikola zitya tokkirizibwa wadde dotinage era n'okikola olabira olutalo lw'abasiraamu awo. Kyova olaba lino katono kyova olaba nti engeri gye bwateekebwamu osanga akaana akato myaka 3 nga ayina ekitundu kyamanyi ku Kulaani era nga singa omugamba nti nsomera essuula esooka mu Kulaani ng'atandikirawo n'osanga omwana nga ali myaka 13 nga Kulaani yonna ng'agirina wano nga ne muga nti nnu ng'ennyukuta eri nni akwata ensobi.
tugende mpola. Yes sir. Shake. Yes sir. Badde nkoze ensobi. Andi malenze mwana wa Katonda. Naye shake. Yes sir. Kwa nategedeyo manjagala kunyiza. Nina kuyita mwana wa Katonda obirabirirawo byonna byombuulidde. Anti kati ekyo nakuyita shake. Ekyo kinzijira ddala kuzikiriza yange ddala. Mbanga vodde. Tebikwa oba nkugamira ki biri wala nnyo. Shake. Aliso. Omanyi mbadde njagala dda mu kawayiro ke kamu. Omusabizi oli tugenze tumusevvula. Wadde nga tujja kumulya ddaala ku ddaala. Abantu bangi abansabye ennamba ze ekyo kyo saga kikweka. Nga bweri enkola yange bulijjo nze nzikiriza sigaba nnamba ya muntu n'omu ku platform eno. Era omuntu yenna adiiringa n'omuntu yenna gwe sitalanga ku platform eno aba yamanyi bennanga abo mba mmaze okubekkenneenya n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe nga ndabya ddala bagwira ddala mu nzikiriza yange gye nzikiririzaamu mbya enfuna n'enkolagana z'abantu. Kakati omuntu yenna akubira omuntu essimu nga ye ayise eri emabega ne bakwatagana simuyinaako buvunaanyizibwa. Oli musajja muto. Nzikakkanye ngenze kubanga abatugoberera bibaweereza abaffe betuweereza be bakama baffe ffe tuli wano okukola mulimu gwa Katonda waffe mulimu gwa Allah waffe guggusa gwasiimye gwakola ki yakyesigaliza ekyo. Yes sir. Kurwani eri mu Luwarabu. Yes sir. Ate nzize ku muntu oyo asemberayo ddala wansi kuba ate nina obwana obunyumira nnyo programu zange bwamba ankolayo nga tewataddeyo nga bwana buto. Bambi bumbuuza ekibuuzo kino nange kintabula. Leeta. Kurwani eri mu Luwarabu. Yes sir. Ffe olulimi lwaffe Luganda abaaye Allah ekitabo ekyo bwe yakiteekanya bakiwandiike bannabbi n'abawo okwolesebwa n'amagezi n'obukugu Oluganda yalwerabira. Ffe olulimi lwaffe kikolimo nti yo Allah waffe Allah waabwe Allah wo tasobola kulukozesa kwogera naffe. Bane gwe musajja gwe nze simanyi nakumanya weetaagira kirabo ng'ate kinene nnyo ogenda gufuna biidhinillah. Kakati bwe kiri kakati era ekibuuzo ekyo abantu bangi bakyebuuza ne njagala okutegeeza abantu baffe ekituufu kiri Qur'ani eri mu Luwarab hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziri mu Luwarab. Tubuuza abaffe kyama ki ekiri mu ekyo oshikede kigendererwa ki ekiri mu ekyo. One Oluwarabu tulukozesa mu kusinza wekitegedde kati nga mu swala nga tusaala kubanga tusoma Qur'ani era eri mu luki naye weeba ewedde oshikede omuntu akkirizibwa okuwanika emikono n'asaba mu lulimi lwakola atya lwategeera. Ejjuma oba khutuba z'abaseeka zotera okuwulira nga basomesa lubeera luki Luwarabu era tharawutu okitegedde. Kakati wallahi Katonda waffe mugezi nnyo yayagala olulimi lw'okusinza luno lubeere lumu. Lwaki bebimu ku bintu ebikuuma eddiini okuba nti y'amaanyi. Olwaleero nze Ibrahim okitegedde bwe nsanga Omuwarabu nsobola omusaaza ekyo kimanyi nsobola okusaaza Omuzungu nga Musiraamu oga nti Allahu Akbar teri Muzungu abuuza what okitegedde era mwandika nti alhamdulillahi rabbil alamin okitegedde. Oba Omusiraamu yenna we China wa Amerika wa Indonesia kasitawulira nti Allahu Akbar okwaziina oba oliddawa kati joze naliko Saudi Arabia nabaddeko Makka ne Madina ndoza sinaweza mwezi mulamba naye nze musajja muganda wano era nengamba Mungu nga watuwe eddiini ng'omusajja byasoma bwote oba obifi Omuchina abifiiringa era nga bwakola ensobi